Mwebale nnyo abasasi baffe Chamba de Lawrence ne Owora Gabriel. Eyonga tuvuddeyo gavumenti okuva mu ggwanga erya Iceland egenze mu bitundu eby'ennamayingo ne bangula abantu ku ngeri gye basobola okutaasamu obutonde basobole okulaba nga tibataatira enkyukakyuka y'embeera y'obudde. Baliko ebintu byabadde bigenda okuba nga beeyambisa okutalaga ebitundu eby'enjawulo bwe basomeseza bongera okubunyisa enjiri olwo ne bataatire enkyukakyuka y'embeera y'obudde ate era babasabye okwongera okusimba emiti gye bagamba nti nagyo jijja kwongerako kyamaanyi. Ennamayingo gavumenti ya Iceland ekwataganye n'abantu okubasomesa ku kukuuma obutonde babunyise enjiri eno mu balala okutangira enkyukakyuka mu mbeera y'obudde. Bawaddeyo eggaali maanyi ga kifuba 8 eri abavudde mu magombolola okuli Banda, Buhemba, Mutumba bannyikiza okusimba emiti n'engeri gye bakozesa ettaka. Nekesa Scovia agamba bazze basomesa abantu nju ku nju nga babayamba okubazimbira ebyoto ebikekkereza enku. Obugaali bwe babawadde bwakubayamba ku ntambula nga batuuka mu byalo ne babalabula ku ndwadde ezikwata amawuggwe olw'omukka oguva mu nku n'okwokya enkoomi. Abantu bahwaholeraho si baluufu n'obudinyu bw'aba n'okuya omboofu n'obubenje. Omugaso kubafunire bahuluuholeranga ni husomesa hoho bahendesereho sesa yehui birimbwe omwosinga kubere kutuletera obulwayi muno sayi huhendesere sihulu bufuna. Alex Basagwa ow'ebyobutonde ku district agamba okutema emiti okwokya amanda n'embaawo kye kibawaliriza okutwala emisomo mu bitundu. Bayambako okulaba nti ensonga eyo y'obutonde bw'ensi eterezebwa era wabaddewo omulimu ogubadde kutambula ogw'okusomesa abantu abaami n'abakyala abalina ogenda nga bakola omulimu gwa advocacy okwogerera mu bantu okubategeeza obukulu bw'okukuuma obutonde bw'ensi era tusuubira tebajja kusobola okutuuka obulungi mu communities zaffe okusobera okulwanisa ensonga y'obutonde bw'ensi. Kikulu kunyu Feizo okuva mu gavumenti ez'ebitundu agamba abafunye obugaali tebabutunda wabula babukozesa emirimu egirambikiddwa. A reason as to why we have come up with climate change agents is to go in the communities and mobilize them and remind them about their roles in terms of planting trees, in terms of awakening those who are ignorant about this issue of climate change that is affecting everybody. Ssentebe wa Namayingo District Sanya Ronald agamba balina obutonde nkumu mu district wabula abantu bajjumbire okusimba emiti. Njagala okubiriza abantu baffe nti tukozeseza bubi obutonde. Ebira tubitemye n'enkuba etufuukidde ekizibu. Entobazi tuzoonoonye tufunye obuzibu obw'amaanyi. Era flooding eringa flooding. Ennyanja bwe tugikozesa obubi ebyobugaga ebirimu nabyo bifunyu bituleetera bigwawo. Ebifo ebimu ennyanja kati ekubye n'ebingira meters eziwerako n'erumba abantu we babeera. Lwa butabeera na mpisa mu kukozesa obutonde. So njagala okubiriza abantu baffe manyi nti tulina pressure ku ttaka naye tukozese obulungi ettaka lye tulina. Ate yadde ne bw'oba nti okemeddwa omuti n'ogutemawo simbawo emiti emirala ng'ebiri. Bya Sunday Charles, Salt TV, Omonyo.